Ekyabaleze Simon ow'emyaka 36 avuddeyo okwekubira omulanga ng'obulamu bwe baabwe buli matiggo oluvannyuma lw'okufuna obubaka obumutiisatiisa n'okumulambula okuva mu baana be beyeezaalira 7 be yazaala ne mukyala we kati omugenzi Bashemberere Adrien eyafa kati emyaka 2 emabega mu maka ge ku kyalo Kajulizi mu tawuni kanso y'e Kabuga mu disitulikiti y'e Kamwenge. Kino kizza oluvannyuma lwa Bashemberere okuva mu bulamu bw'ensi olwo nno abaana bano 7 ne batandika okukanda kitaabwe okubagabanya eriwerera ddala yiika 19 ekintu kitaabwe ky'atakkiriziganya nakyo. Ekyabaleza Simon agamba nti kati mweraliikirivu nnyo olw'obulamu bwe kubanga abaana balemeddeko ku ky'okubawa ettaka nga bamutiisatiisa nti oba si kyo kale obulamu bwe bwakulugenda. Bamugura na sente kugira ngo ayije ntemere hano ngo n'abandi ntahamu gate ahubwo kuba nibura amanya aho turataha ayije agire ki akwate jambe agende mpaka abe ha gate n'abandi ndikuruga mu motoka anteme bikano. Kitaabwe ono yennyamidde n'okwennyamira olw'abaana bano baalumiriza okwagala omumujja mu bulamu bw'ensi bakira bwe boonoona n'erinnya ly'embuye eyatta nnyabwe Bashemberere Adrien. Nyoba abaana bakampindwa nk'utarishe waabo ko nyina yafiire nakugira ngo bagatandika kumpara haza bampiganisa nahika n'umuka narugamo enjo bayisigara nibo bari mu makabugo bonka n'abahara bashwegwe na banyanya bona bakwasikanya bona bambingamu. Kaweefube ewafa ow'okwogerako n'abaana bano abagambibwa okwagala okutta kitaabwe agudde butaka mwe tubadde twagalira ddala okumanya ekibatanudde naye ng'omu kaweefube w'okumalawo embeera eno eri wakati w'abaana ne kitaabwe yafeesi y'omubaka wa pulezidenti yayise enjuyi zombiriri okuzitabaganya ku kyalo Kijulizi mu tawuni kanso y'e Kabuga abatuuze gye bayimiriridde ku ludda lw'abaana ng'eno basabye kitaabwe abagabanya abaana ettaka lino kyenkanyi okumalawo endeereetu n'obuyirigombe. Ziyasitamira abaana be n'abataka na famire babaganise ekibanja abagabira akashaka rero amale kutunda ekiye kora amale kubagabira atunde ekyeye obusinge bwe okwana takifitinga nora abana bagamba ukita mama ukajya tikyabasika. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Kamwenge Assistant Superintendent of Police Wilson Byamukama akubiriza abazadde oluuyi luno okwemanyiiza ennyo okkolanga ebiraamo naddala nga bakyali bulamu ate nga birambikiddwa bulungi okwewala enkaayana naddala ku by'obugagga ebiyinza okuviirako emberebezi bwe ziti abaana okwetema embale. Mwenyo ni mpabura family nkezi rundishe abakina bana mostire mwaza ku mwagira ebintu mukole kibakweta wiru rundishi ebira oburagwa nango gabira abana nanga abakazi bawe n'abana be wabo cyina mani go gukora noreba hato umuntu ko kukura abana batandika kwenda kutegeka n'abakazi bayenda kuvuga konko ushimeye kuba no ukore bintebi ucyina mani kandi ubigabe mu buringaniza. Namara Roy nga yamyuko omubaka wa pulezidenti oluuyi luno lw'e Kamwenge ategeezezza nti newankubadde nga kitaawe w'abaana bano abadde afuna okutiisibwatiisibwa okw'okukomya obulamu bwe kale akkiriza aweeko ekitundu ku ttaka ly'abaana okusobola okutebenkera. Habwo bulungi humanity abaana bashemereye kutungaho ishe abayina bintu abahe rather than ebintu kubiwerekeza kabiteeka out abaana batabenefitinge omu bintu kandi okushira munonga eshongeje mpa nyina kafa nyina wabana abampa mugendo buyafukire share ya nyina abana bashimire kugira ki kwemera share ya nyina bakajibagana rather than leaving them empty hands.